Hi guys, this is Sheila Arditah wogosibola bagwe ku simu yo nga ndi waneno okubagaliza omwaka omupya inti nno mwebale kuyingira mwaka mupya kansubire tuguno omwaka omupya gugenda bavira mu birungi byerere ebyo bonna ebibadde biganye mu mwaka omukadde nkusaba mukwano obigezeko mu guno omwaka omupya ebizibu byonna byobadde nabyo mu mwaka omukadde nkusaba byerabire atera osobole okutandika omwaka guguneno omupya gugenda kubeerera mulungi gezaako okukola obulungi kola emikwano emirungi ate era ogezeko okwesanyusa ensi eno gye tubeeramu ebeera n'ebizibu bingi leero obeera musanyufu enkeera n'obeera munyiivu ate ne wabaawo olunaku olugenda okusanyusiza ddala kati waneeno wenkugambira teweekubagiza mukwano byonna bijja kuggwa naddala guno omwaka omupya gwe tugendamu nkimanyi nti ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka ate era nga tugenda kukyusa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe bw'obanga gw'omu ku abo eyeesiga omutonzi gw'omutonzi mwesige otule wansi osabenga omugambe byonna bye sitafunye mu mwaka mukadde nkusaba obimpe mu guno omwaka omupya trust me byonna by'oyaayaanira ojja kubanga obifuna bw'oba olemereddwa okuzimba mu mwaka oguwedde mu guno omupya ogenda kuzimba ataguze poloti mu mwaka mukadde naye katukusabire ojja jigula mu mwaka omupya atafunye zadde mu mwaka omukadde gezaako guno omupya atafunye bufumbo mu mwaka omukadde ate era gezaako ku mwaka omupya ensigadde yenze Sheila Arditah Akatambi kaneno kaweeko muno omugambe banange Arditah gw'osibolaba ku simu yo akwagaliza omwaka omupya siyo. Hi guys, this is Sheila Arditah wogosibola bagwe ku simu yo nga ndi waneno okubagaliza omwaka omupya inti nno mwebale kuyingira mwaka mupya kansubire tuguno omwaka omupya gugenda bavira mu birungi byerere ebyo bonna ebibadde biganye mu mwaka omukadde nkusaba mukwano obigezeko mu guno omwaka omupya ebizibu byonna byobadde nabyo mu mwaka omukadde nkusaba byerabire ate era osobole okutandika omwaka guguneno omupya genda kubeerera mulungi gezaako okukola obulungi kola emikwano emirungi ate era ogezeko okwesanyusa ensi eno gye tubeeramu ebeera n'ebizibu bingi leero obeera musanyufu enkeera n'obeera munyiivu ate ne wabaawo olunaku olugenda okusanyusiza ddala kati waneeno wenkugambira teweekubagiza mukwano byonna bijja kuggwa naddala guno omwaka omupya gwe tugendamu nkimanyi nti ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka ate era nga tugenda kukyusa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe bw'obanga gw'omu ku abo eyeesiga omutonzi gw'omutonzi mwesige otule wansi osabenga omugambe byonna bye sitafunye mu mwaka mukadde nkusaba obimpe mu guno omwaka omupya trust me byonna by'oyaayaanira ojja kubanga obifuna bw'oba olemereddwa okuzimba mu mwaka oguwedde mu guno omupya ogenda kuzimba ataguze poloti mu mwaka mukadde naye katukusabire ojja jigula mu mwaka omupya atafunye zadde mu mwaka omukadde gezaako guno omupya atafunye bufumbo mu mwaka omukadde ate era gezaako ku mwaka omupya ensigadde yenze Sheila Arditah Akatambi kaneno kaweeko muno omugambe banange Arditah gw'osibolaba ku simu yo akwagaliza omwaka omupya siyo. Saudi Arabia eggaddewo sakani kino kirekawo abaganda baffe abatolosi nti embeera egenda bakaluubirira tegenda kubeera nnungi gye muli era ng'ebiseera ebijjeeyo mu maaso mugenda kwozaako ne ku munye mugenda kukaaba kubanga ebintu bigenda kubatabukira era nga amawulire genfunye okuva ewa musasi wange nti abaana bonna ababadde ku sakani babakutte ne babapakira ne babatwala ewa jjajja Samasiko tetutannaba kutegeera jjajja Samasiko yaguze sakani jjajja Samasiko yagenda okubayambako bakolera ku mpapula zammwe zibazze ewaka oba jjajja Samasiko alina nkolagana ki ne sakani ekyo tetunnaba kukitegeera naye ate yadde nga biriwo ebityo katugira tusala omugambo kana akatono kenfunyeewo okuva ew'omusasi wange nga wetumulinda atuleetere full details kaakati nawe wooba gw'omu kwabo ababaddeko ku sakani ng'omanye ekigenda mu maaso jangu otuyambeko otuzibula amaaso otugambe mwasamire eyo kino bwekiti ekigenda mu maaso kubanga twetaaga mazima kumanya ki ekigenda mu maaso sakani bagiggala batya
Jandibanga emisango gineno egibadde gikoleddwa Abanayuganda gye gyaleetedde okubanga Sakano eneggalwa. Saagala mwerabire nti nno mulimu Baganda baffe Abanayuganda abazza emisango. Baganda baffe bano beekolamu ebibinja ne bakwata obubiriiti ne batandika okukoleza ebizimbe. Era nga bangi nnyo baakwatibwa essaawa zineno bali mu makomera gye tutamanyi bali bajjayo ddi, gye tutamanyi bali basalira myaka emeka, gye tutamanyi bali bateeka kalabba, gye tutamanyi bali bakuba bbaani, naffe tetumanyi tujja kubirabira eyo anti bo banyiiga nnyo olw'okubanga tebabazizza waka, olw'okubanga bino ko bo bunya waawo ffe katubatikka omuliro tulibirabira eyo. Bino bye tusiiba tubagamba era ne tubawooninga nnyo nti nno bannange eno gye muli mu nsingwira temutandika kugenda nga mulandukalanduka na mize, temuyiga mize mikyamu gigenda baleetera bizibu. Wajja kukola osibidde mu kkomera, wajja kukola bakuteeka wali bakusaaweko omutwe olw'obusu olw'obuntuntu obutono. Era ne tubagamba muyige okubanga mugumiikirizaako, mugumiikirizenga temweteeka mu mize gy'abantu balala egitali gyaffe. Abanakenya baabo bayina eno emisango, Abanigeria baabo bayina eno emisango. Luli nabaterayo akatambi k'omuwala Omunakenya eyakka ku muntu n'amuttira mu kkubo. Ebintu ebyo byonna mwabiraba. N'abantu beno n'okutwetamu abatwetamiddwa kubanga buli kikyamu kiri ku muddugavu, buli mpisa mbi eri ku muddugavu. Kati awo tubagamba nti nno mukole eki mulongooseemu era ne tubategeezaako nti nno kati engeri gye tuyina eno omukulembeze omupya ebintu bigenda kukyukamu. Ate abasinga ku mmwe mutandise okubiraba nti ennaku zino Abawarabu tebakyayomba n'abakozi. Mufunamu katono nnyo misunderstandings nga kuba mu mmotoka nga kanyuga ebweru ntambula onviire. Mufunamu katono nnyo misunderstandings nga kupakira nga akuzzayo ku kampani gye akujja nga asabezeze. Mufunamu misunderstandings katono nga kutikka ku nnyonyi nga akuteerako ne bbaani amangu ago nga akugoba. Era ne tubagamba nti nno omwaka guneeno ogugenda okutandika ebintu tebigenda kubeera byangu. We banaakukwata ng'otolose mwannyinaze oli tagenda kukaayana naawe, bagenda kukuteeka mu sisitimu balaba omuntu gw'okolera, bakubeera omuntu gw'okolera asalewo either bakuteeka mu kkomera oba osasula ssente. Kaakati eri mmwe abadduka mu kampani bwe banaakukwata bajja kuvuga bulungi nnyo bakuteeke ku kampani, ate kampani egenda kusaba ssente ze yakuteekamu. Ate bw'omala okukola ssente ezo n'ozibaba oba obadde ozirina n'ozibawa bagenda kudipootinga nga mu ekyo bakuteereddemu n'ebbaani. Ekintu ekyo mubeere nga mukimanyi, saagala mubeere nga mukyerabira. Ate era kwe kuli abamu ku mmwe abatalina ssente bajja kubaleka mukole naye ng'okola toyina musaala. Kati oba ekintu ekyo mukitegeera oba temukitegeera mubeere bagumiikiriza, temukola nnyo bintu bino bigenda kutuswaza. Gwe kennyini wakeera ku makya n'odduka mu contract nga tewali muntu n'omu akukase, ate otuuse okwagala okuddayo ewaka oteeka abantu ku nninga ne mwerabira nti nno empapula zammwe ezammwe abatolosi zeetaaga bugumiikiriza na kukolako nnyo. Abamu ku mmwe muyina emisango, bakama bammwe babateekako emisango. Abamu ku mmwe empapula zammwe si ntuukirivu. Abamu ku mmwe temuyina passports nga bakama bammwe be baazisigaza. Ebintu ebyo byonna byonna birina kugendera mu process. Kaakati eri gwe wenna bw'oba obadde tonnaba kugenda ku Sakano omwaka guno oguyise guno eno ogujja gw'oyagala ogenderamu ku Sakano ebintu tebigenda kubeerera byangu. So bannyinaze mugumiikirizeeko essaawa zino eno byebyo ebintu ebitambulatambula ng'emawulire agaliwo kye tutamanyi kyekigenda mu maaso ekituufu. Sakano bagiggalidde ddala oba ki, oba olw'obutambi obubadde butambula abaana tebalina byakozesebwa, abaana basula bubi, abaana tebalina byakwebika, tebalina mmere balya kimu, ebikubi baluma n'ebintuntu ebirala tetumanyi kigenda mu maaso. Wabula woba oyina ekisinga waawo jangu obeere nga otutegeeza tugenda kuba tukulinze. Yenze Arditah.